Namukasa yabadde omugenyi omukulu baawo omufere Namukasa sibanya yegwe Namukasa ngambadde sikumanyi yegwe baawe ensonyi mbadde sikumanyi omanyi alina bangi bulijjo yegwe baawe Namukasa gwe ana jjoni olugambo olw'ensuula ewabi is the one mbadde sikumanyi Bikira Maria nyabo ewe gayaza mu dinisa gwe obulijjo yebba Namukasa oyo Uncle Eddy Ssendi but badiru bwemba mulumba Namukasa munumbe nganze omwami tumuleke mumpo omusalaba ngwetike naye omuntu ali innocent please omusajja oyo mumuleke because he is ali innocent bino ebintu byaffe tabimanyi mbasabye politely nze banumbe but ye bamwesonyi but bwe banasigala nga bamu disrespectinga ngenda bambala bukanzu ngenda kwerwanako ngenda kudefendinga abantu benjagala stop disrespecting other people mwengate to disrespecting abakazi bamu mwengate to disrespecting abakazi bamu why would you disrespect someone nga talina mawulire Sikulimba, that's bad. Tosobola disrespecting muntu nga talina mawulire musajja wa tulafite bamuleka. Kwe kudiginga deep. Netegere obusungu buvaawa. Nti Bati yali asaba Namukasa obumuli. Valentine. Ngera amusuubiza okulabika nti akwatira omuganira nga bukyali. Wabula mpulira wallahi atenga I'm serious about this. Yes nkulaba tosobola kuvaayo abantu abaludde mawulire but badiru Uncle Eddy Ssendi Nurudini Ntege mbasaba mu buwombeefu obwenjawulo bwe muba mulumba Namukasa mu nvume but mulekerawo leeta bano abantu abatali mawulire lwakuba bali mu bulamu mu bantu be mumanyi ne mubateeka wansi bano abantu mugenda bateeka mu depression bano abantu tebamanyi mawulire nange kenyini munkuba mawulire naye ntuula ne binnuma but nangamba guno yeno path je natwala but mulekerawo okudisrespectinga mukirekerawo yafunye bakite excitement abo yafuna abantu abangi nawoza nti bana abantu koze ogenda n'obala nti TikTok bilalamu yafuna yasoka nafuna abantu kumpu mutwalo gumu 1000 abantu yera agamba nti kunefuna kaba 15 nefuna kaba 15 n'abala budget yo ku mutwalo meza biryali ebyabadde bigwamu tokyerabira ebitebe byabadde bigwa ne baleta gatambala gajjajja wange yabadde abaze ekintu kyenti wafuna abantu no budget ne bibeeza bye ne kibangiriza alabiko we bibeeza kibangiriza kinene nnyo akakadde yakawadde aba yabadde apangisa Airbnb ku administration ya nawe akakadde katono atoyagala kuba bukubi musajja ganje bifuro jukira akikupangisa na busungu ndomusijja ategekawo neda bali bategekawo but the problem freedom city we mwafira mu abantu ekigundi ne kyononeka wambi tubadde naye nagamba alabi stress ya panda are you sure yes ngemwega akaba emungansa that means that ene wachampanya kozi ya feeling yakuba ekivulu kye ekitegeeza tekinyambye ekitegeeza onoga yakola bulungi ani gono omwana wa champanya amanya ono yagenda amanyi mwagenda ne mupima pima amanyi aho tugende agaba kadama nemwerabira ati kadama tali ku ground ate namba za internet tezikulimba abaana wano ku internet yasobola okugamba nti bannange yegwe n'otuuka ku ground abadde akuwaana bannange nga kati kino ekintu ndowooza kati gundi yepimye n'alaba bwako naye nekyakusopanda kusopanda ndowooza wandisirisemu kala amuleke byamuleke kubanga ekirungi byonna nti shoya Bruno ke alaze nti mikwano jojje wejiri kuba abaddewo and the good thing mikwano jeje okurusegere abantu mwaga aboluganda abakona abekwa ekyo temukikuliriza mbu yabadde fast abakasooka chipika abakasooka kola yabadde concert ye yasoka atenga n'ekifo kye yalonze kirina Freedom City eyo yalinga buli kivulo ekibeerawo kyali kikola but unfortunately oba gwali mwaka kim emabega myaka ebiri emabega
waliwo abantu bafiirawo mu kifo ekyo si kya mumbu kuba ne record listen twali tuyingira new year abantu basuffocating muda ne beerinnyako bali bafuluma okulaba fireworks ne beerinnyako ne bafa abasinga abantu bafa balinga like 30 so ekifo abantu mpaye ekivulu kimbwe ekiti mukufa kw'abantu we kwavaawo ekivulu ekyaddamu ko ani akolerawo tugende yabadde yeetaaga PTC mozoli mugezi kufyatala bonita batya wano olumu wetukolera ku mande ne bakasuku bayita bati aswit oba yanditadde mu kibangirizi kya Switzerland ate National Theatre National Theatre munene nnyo mukwano gwaffe yakolerawo balya n'enkeeseekeezi yamanya nti yenseekeezi ate yalina ne zaalya nazo tuyena eyewaayo n'agamba nti bannange nina omuntu wange kankifuula official ekintu ekyo si kyakubuusa maaso kintu kya awo omusajja aba ateekinze step nene nnyo in a relationship ale kati ndabe gada akakazi gannakiyombekedde galiddwe nnyo fitina wabadde oyagala gwe ow'ebizigo fitina y'ebikazi ebyazaala atunula bulubula webale abebiziga nti obamanyi abeera nene ya Nulu n'abeera baawera Fanta Mirinda babies mekako pokereya babiwera naye ate nakooyo eyo system y'abaana ba internet okuyingira relationship z'abantu babamanyira amuwala mbundaba muto musimanya ate no bamulabidde nti n'olubuto ali lubuto bamugulidde ka pregnancy test ne bamukebera lwabadde lunene omwana oba yabadde akuse yagambye keki yamukusisa omwana kyalimu tuli amukema bannange abavubuka mwenna n'abasajja mukolese ku myaka 58 you can gashumalize someone yes 51 naye mama anko gashumba 51 abantu baba bakuza anko gashumba olowooza jubili ya myaka 7 mu bufumbo myaka naye anko gashumba emyaka 5 mugumu alimba zena banga atemyeko ejensiko muto je anko Frank ali myaka gya obuzibu Namukasa bwayina bampuuga bahonale bo balyawo Namukasa mama gulinga akuze omanyi mbulamu bwonna bw'obeera n'omukyala guddayo waka n'akufumbira ku mazzi omukyala n'akuwa ku mmere omukazi agonza obulamu ebyoggula gundi biri supu abivuddeko abivuddeko ebyo anko gashumba wagenda okwagalira oyingira ennyumba agenda giyingira ate nga si yabangi nga wazukira bwati mutumbi wayagalira nga bamugulira agenda gikanika buli kiro anko Franka Gasumba yavudde ku lujja kuli ka Franka Gasumba akasabuni okasiibudde taata naawe nno obadde okaluddemu Anko Franka akasopu wakasiibudde tebaatuyise ku mukolo nkituufu nalabye fulufiga agamba nti tebaatuyise fulufiga oli mutuufu tebaatuyise fulufiga mutuufu namulabye fulufiga agamba Junior ne Kasuku tebaabayise iye fulufiga kituufu tebaatuyise batukoowa mukwano batukoowa buli omu abeereko ewaabwe nze munange sikyanyigira muntu atampise era fulufiga gwe wamma kituufu kyewabadde oyogera gwe baakuyise ffe batukoowa iwatulu oli mutuufu fulufiga maama Nakanguubyi maama Fulawa wanyumidde omukolo baaba naye fulufiga designer wo musibe Mama Fulawa amagezi genkuwa nga muto designer wo musibe Alist banange embaga ziri okanga nezijja nze buli wempulira nga amaanyi gampeddemu nga mpulira obusungu ndowooza ku designer wa full figure obusungu ne bunzigwako
musibe Mama Fulawa wanyumidde omukolo gwa Gashumba. Mama President's advisor full figure wanyumidde omukolo.